Hallelujah, hallelujah. Yes, Kristo omulungi ebazibwe. Njagala kubaanirizaako mwenna. Manyi nti mwatuuse dda. Hallelujah. Hallelujah. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omulungi lyebazibwe nnyo. Twala omukisa guno okwebaza Mukama nti nate twamaze dda okugguka era n'okutuuka wano ku Mukama Afaayo Ministry International. Mukama yebazibwe. Mbaaniriza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Njagala okwebaza Mukama ku lw'abantu mwenna abafollowinga message zaffe. Mukama akuwa omukisa, Mukama akwagale, ate Mukama akukuze mu nsi eri ey'omwoyo. Mukama yebazibwe. Kale mbaaniriza mwenna. Njagala okwanirizako abantu bano wammanga. Leero amannya kangoogere agalina asigalayo nnyiniryo. Naye ng'era sisobola kugamba nayo ne bwensalawo ne ŋŋamba nti leero lwakubala mannya gonna nga maleyo sisobola. Kale njagala okwebaza Katonda olw'abaana bange abalungi aba Mukama Afaayo Ministry International. Mukama abawe nnyo omukisa okubeera nga ate mufollowinga ate ne musharinga. Ekyo ky'amaanyi ate mukola kya ttendo nnyo. Ekyo kye tukola eky'okusharinga message eno bannange kiyitirivu. Twebaza bwebaza Mukama kubanga atuwadde ekisa. Mukama yebazibwe. Kale mbaaniriza mwenna omwana wange Momo omuwala oyo omulungi oyo ye atayimingira ddala obudde n'agamba yesaawa. Mukama yebazibwe ali ekikukkiriza bannange n'abalala mwenna. Maria yagambye bannange lwaki ntuuka leeti leero Maria singa abaayo omuntu n'ankoonera ku Maria n'amugamba nti Apostle yatuuse dda. Mukama yebazibwe. Kale njagala kubaaniriza mu programu yaffe era mu saavisi yaffe ennungi ejjudde amafuta n'ekisa n'ekigambo ekyokumanya n'ekigambo ekyokubikkulirwa nate kituyambe okuwangula mu biro byaffe. Mukama yebazibwe. Aleluya. Amiina. Si mulala atudde wano okwanjula programu eno eddagala ly'omutima wabula nze omukyala Kyambadde Faridah, Apostle Kyambadde Faridah. Mukama yebazibwe. Kale katugende maaso ga Mukama tuyite ekitiibwa kya Katonda nate okutubikka omwoyo omutukuvu okutuyigiriza kubanga ye waatali ate ffe tetukola ki tetusobola. Mukama yebazibwe. Taata omwoyo omutukuvu njagala kwebaza olw'akaseera akalungi k'otuwadde okubanga ate tukyaliwo tukyassa tukyawulira. Weebale Yesu, weebale Kabaka w'Abakabaka, ekitiibwa n'ettendo tubizza gy'oli. Otuyigiriza okugassa Mukama, otuyigiriza amakubo go, otuyigiriza ayi Katonda nge Taata neera tuze okwongera okuyiga n'okubikkulirwa ebiro n'ebiseera. Tukwebaza kubanga bulijjo oyogera naffe n'olwaliro wooli. Jangu osomese ayi Kitange. Saba nnyo Taata ebirowoozo byange biveewo n'amagezi agange kubanga ate nze sisobola nga nze w'otoli era sirwa maanyi sirwa buyinza naye olw'omwoyo w'omutukuvu oyo gwe nnyaniriza mu kaseera kano era atwale ekifo ekisooka era ayogere era akole era afuge mu Kristo Yesu Mukama waffe omulokozi waffe ne tuddamu nti amiina. Haleluya. Mukama yebazibwe nnyo omulungi. Haleluya. Kale twagala okwebaza Mukama. Tukyagenda maaso n'okuyiga, kyagenda maaso n'okwongera okuteeka ekigambo ekyo mu mitima gyaffe kubanga ekyo bwe bulamu. Yesu agamba nti ekigambo kye muwulidde bwe bulamu. Bwe tumala okiwulira kirina obulamu bwe kikomyawo mu ffe. Twagala bulamu obw'omwoyo omutukuvu bw'atuwa obunaatuyamba okusikira obulamu obutagwawo. Mukama yebazibwe. Kale olunaku olw'eggulo tutera okuddayooko emabega ne tulowoozaako ku byawandiikibwa bye tusomye oba bye twayogeddeko. Mukama yebazibwe. Weewaawo olunaku olw'eggulo twasomye ekyawandiikibwa ekyavudde mu kitabo kya Yeremiya essula 2. Amiina. Twayogedde ku kisa eky'omu buto bwe twali tugobereddeko Mukama wakati mu kaseera ak'eddungu, bwe twali tutambuddeko ne Mukama mu kaseera ak'eddungu. Mukama yebazibwe. So twayogedde ku kaseera ako omuntu okuddayo okujjukira atya bwe yatambulanga ne Mukama. Butuufu twogera ebigambo bino naye ng'okusingira ddala ekigambo ekikulu tuddeyo eri Katonda affe atuyita okudda mu kisa kiri, atukoowoola. Twandiba tuweereza nnyo, twandiba twogedde nnyo naye waliwo Katonda ate kyatwagaza okukola. Mukama yebazibwe. Era twatandika n'okwogera ennyiriri ze twajja mu kitabo bwe twatandika programu eno twatandika ne Yeremiya
Yeremiya 23 awo okuva ku 15 kirira 16 ng'atulaga nti obwonoonefu butandikidde mu Yerusaalemi ne busaasaanira ensi yonna. Mukama yeebazibwe kubanga mutuddemu bannabbi abalagula eby'obulimba abatatuuka wali kuteesa kwa Katonda. Ne tusaba Omutukuvu atuyambe ti buli kigambo ky'owulira kiwulire nga kivudde mu kuteesa kwa Katonda. Twayongera okukitegeera nti eggulu lituula ne liteesa, era bye liteesezza baba bateeseza ffe. Mukama yeebazibwe, eggulu lituteeseza okukomawo eri Katonda waffe. Kale naffe twongere okweddamu, twongere okukyusa emitima gyaffe gino egibadde gikakanyana ne giba ng'egyamayinja, ate okugonda ne giba ng'egy'ennyama. Mukama yeebazibwe. Aleluya. Kale n'olwaleero tetugenda kulwawo nnyo nga tulandagga mu bingi, naye twagala kutunuulira era nate essula yaffe eyo eya Yeremiya 2. Tukyagiriko nga twogerako ku bigambo ebiri awo. Twongere okwetereeza bulijjo Katonda yaffe kyatwagaza. Twagamba nti tutegeere ebiro mwe tuli, nakyo eggulu kye litwagaza. Ebiro mwe tuli era ebiro bino eggulu lyandyagadde tukole ki? Kale Katonda atumye mu biro byange, kiki yandyagadde njogere? Kiki yalyagadde owulire? Fangayo nnyo okumanya. Mukama yeebazibwe. Tulemenga okugoberera ebitaliimu, tuleme okubeera abataliimu nga tugoberera ebitaliimu, tuleme okwesimira ebidiba, tuleme okusima tanka ez'omu ttaka. Kyekireetera abantu okusima tanka ez'omu ttaka ne baleka Katonda n'agamba bandese nze oluzi olulamu, bandese abange twekebera ebigambo bwe bityo ebijja gye tuli. Mukama yeebazibwe. Kale katugende mu Yeremiya essula 2 okuva ku lunyiriri olusooka. Aleluya. 2 olusooka. Mukama yeebazibwe. Olusooka twalumaze. Twabadde ku Lwakutaano, twabadde ku lunyiriri Lwakutaano. Aleluya. Lwatugambye lutya? Yatugambye atya mu lunyiriri Olwokutaano? Katulusome. Lwagambye nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti butali butuukirivu ki bajjajjammwe bwe baalaba mu nze n'okugenda bagenze wala okunvaako, ne batambula okugoberera obutaliimu ne bafuuka abataliimu. Biki bye tugoberedde bitufudde abataliimu nsa mu maaso ga Mukama nga takyalaba nga tetukyalimu? Kyokka Bayibuli etugamba tuli munnyu, omunnyu bwe guggwaamu ng'omunnyu guweddemu, bannange nga guweddemu ensa guba tegukyasaana. Mbu bagukwata ne bakasuka ebweru. Kitegeeza waliyo olunaku olw'okukasukibwa ebweru. Ebweru eyo bwe twogerayo, Bayibuli bw'eba etulaga ebweru bwe bafaanana, mbu waliyo okukaaba n'okuluma obujiji. Wabweru waliyo okukaaba na kuluma bujiji. Mukama yeebazibwe. Kaakati njagala okutegeeza mwana wa Katonda kyekitufudde okuba nga leero Katonda atunula n'alaba obutaliimu. Kyekinaatuyamba okuddayo okukola ebyo eby'ensonga ebyalagirwa. Mukama yeebazibwe. Kyekigambo ekituluŋŋamya, kyekigambo ekivaayo okutulaga okuteesa kwa Katonda bwe kuli, kyekigambo ekivaayo okutulaga omutima gwa Katonda. Tuwulira obunabbi bungi. Ye bannange bwe butandika okutambula, nzo gamba oba ekituufu kyekiriwa. Naayinza okufulumya, ono n'afulumya n'oli kwegamba waliwo lwe kibanga naawe kennyini bwe babigambye tobitegedde. Mukama yeebazibwe. Naye twetaaga ekisa okutegeera ebiri mu mutima gwa Katonda tusobole okutereera mu kkubo ery'obulokozi. Katonda atunoonya kutereera ng'amaaso gaffe tugajja ku byamagero ebyo bye tuwulidde nga Yesu abikola ate ng'era abikola era ng'abikola. Mukama yeebazibwe. Kano akaseera ka kutunuulira Kristo, maaso gaffe kugajja ku byakola naye tutunuulire okwagala kwe yatwagala kuno nga tetutunuulidde byakola ninga tutunuulira. Ekyo kikulu nnyo okubitunuulira, era ekyamazima tuyinza okugamba maama tuva tutya ku byamagero Yesu byakola, naye bwe biba nga leero ky'otunuulidde kyekifaananyi ky'olabiramu Katonda, mukwano gwange oba oli bubi nnyo. Bayibuli etulabula n'atugamba nti ndooza bwe tuba tugenzeeko mu kubikulirwa, naye ndowooza olunyiriri olwo luli mu kubikulirwa katulusome newankubadde nga tuli mu Yeremiya 2 era tugenda kudda wano mu Yeremiya 2, naye katubikuleko Yeremiya essula ey'omusanvu. Mukama yeebazibwe. Essula 7 ya kale katusomewo okwo tulabe agamba atya. Essula 11 essula 13
olunyiriri lwa 11 13 wetugenda okusoma yekubikkulirwa. Agenda n'atugamba ebigambo bino. Agamba nti nendaba ensolo endala ng'eva mu nsi, era yalina amayembe 2 agafaanana ng'ogw'omwana gw'endiga. Kiki kitegeeza ekyo? Agafaanana. Tuli mu biro nga waliyo ebifaanana ne kyetukkiriza naye nga si kyekyo. Kati waliwo kye tuteeka okuteekako amaaso ye Yesu waffe okumutegeerera ddala. Kwe kwawula eby'omuwendo omungi, kwe kubeera nga tumanyi ekinaatufuula abalimu ensa. Yesu Katonda abadde ekibigambo bye tusoose okusoma bigambye butali butuukirivu ki bwe mwalaba mu nze. Bajjajjammwe bandabamu ki? Ne balyoka bagenda wala okunvaako, ne bafuuka abataliimu, ne bagoberera ebitaliimu. Bitaliimu ki bye tutaddeko amaaso? Okuba oweereza naye twagala twongere okubikkulirwa. Biki byasongako tubyenenye okubivaamu, kubanga bwe tuteenenya agamba nti era naffe tujja kuzikirira. Kama yeebazibwe. Kale nno katusome ebigambo bino nate tunaddayo mu Yeremiya waffe. Kubikkulirwa 13:11 agambye bw'ati nti nendaba ensolo endala ng'eva mu nsi, era yalina amayembe 2 agafaanana ng'ag'omwana gw'endiga, neeyogera ng'ogusota, naye ng'erina amayembe ng'omwana gw'endiga. Nga bw'ogirabanga evaayo ogamba bannange eraba omwana gw'endiga. Kale raba Yesu. Mu kulabika kwayo erabika nga Yesu mwennyini yazze gy'oli. Mu kulabika kwayo erabika nga ddala ekituufu kyekyo ky'ofunye. Naye ate enjogera yaayo Mukama yeebazibwe negamba neeyogera neekoza obuyinza olw'12 egamba nti neekoza obuyinza bwonna obw'ensolo ey'olubereberye mu maaso gaayo, neesinzisa ensi n'abatuulamu ensolo ey'olubereberye eyawona ekiwundu ekyokufa, neekola obubonero obunene era n'okussa omuliro okuva mu ggulu ku nsi mu maaso g'abantu. Neerimba abatuula ku nsi, neebasinzisa. Biki ebyeteeseteese okukulimba? Bw'onooba toyawudde bya muwendo ebyeteeseteese okukulimba ng'olowooza n'oyo Katonda ani ayinza okukola ekyo bw'ataba Katonda? Bayibuli egambye nendaba, yali Yokaana, kuno kubikkulirwa kwa Yokaana, agambye nendaba ensolo ng'ezze, naye ng'okufaanana kwayo n'okulabika kwayo mwana gwa ndiga. Mukama yeebazibwe. Naye ng'ate obuyinza bweyogeza, engeri gyeyogeramu mazima ddala si ye mwana gw'endiga gwe tusuubira. Mukama yeebazibwe. N'eryoka ekola obubonero, n'eryoka ekola ebyamagero. Mukama yeebazibwe. N'eryoka ekola n'erimba abantu, n'ebasinzisa ensolo, n'ebaleetera okusinza ebitali Katonda. Mukama yeebazibwe. Ab'emikwano kaseera ka kunoonya Katonda owaddala tumukwateko. Mu kifo ky'okunoonya byakola leka tumunoonye ye abikola. Leka tumutegeere ye abikola. Leka twawule eby'omuwendo omungi nga tubijja mu bitagasa. Yesu oddemu ye yabye mu ggwe. Ekibi mu ggwe kibeere kibi. Buli lwakiwulira ng'ogenda okikola oteekako akagambo kano, Mukama onsaasire naye ngenda kikola, ng'omanyidde ddala kibi. Mukama yeebazibwe. Ng'omanyidde ddala kigenda kwawula ne Katonda we. Noga hawula Mukama anansaasira busaasizi naye nze kankikole. Mukama yeebazibwe. Nga tonnakikola nga bw'otegedde eki anaakusaasira busaasizi, kireke tokikolera ddala ng'e Mukama nsaasira nneme kikola ekyo kubanga kigenda kuntwala mu kuzikirira. Mukama yeebazibwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nendaba nga kikyalaba mu nnaku ez'oluvannyuma ebigambo nga bino bitandika okutuukirira. Mukama yeebazibwe. Kyetuva tulwana, kyetuva tufuba, eddoboozi kye liva lijja nga liva eri Katonda waffe nti nkujjuukirira mu kisa eky'omubuto obwo. Kyayagala kye kikwe kuddayo mu kisa kiri eky'omubuto. We tumunoonyeza, we tusabira n'awulira. Mukama yeebazibwe. Bino ebyamagero Yesu abikola kubanga mmere y'abaana. Naye ate we biba byebikulya nga byali omutima gwo, waliwo ebintu nga biridde abantu nga ne Katonda tebakyamuwa budde. Mukama yeebazibwe. Baweereza naye ng'obudde bwa Katonda n'okutuula ku bigere bya Mukama waffe Yesu, okumanya Katonda kyayogera ng'abantu bakyalina budde bwabyo. Mukama yeebazibwe. Mariya asanyusa okulaba leero ng'okutta akadde munnange, weebale kutuuka. Mukama yeebazibwe. Aleluya. Kale nno n'agamba nti neekola obubonero obunene era n'okussa omuliro okuva mu ggulu okukka ku nsi mu maaso g'abantu. Neerimba abatuula ku nsi. Neerimba abo batuula ku nsi. Banki bayita okulimba.
Manche bayita okukyamya obukyamya ne bakulimba ng'olowooza nti kye bakuwa kye kituufu naye nga kiri feeke. Tuli mu kaseera ng'ensi egaba feeke, Katonda atali wa ddala. Nga waliwo Katonda atambula, ng'era abantu balina negande nange nalokoka. Nange ndi mulokole nga ggwe, Mukama yeebazibwe. Nange ndi mulokole. Nange ndi nabbi nga ggwe. Naffe ffenna tusinza kyekimu naye nga tetukkiririza kyekimu. Mukama yeebazibwe. Nga balina ekintu ekyabwe bo kye basabise ate nga kya bulimba. Ekyo kitulagane ku mulembe omulala gwe tulina omulembe ogumu gwe tuyinza okulowoozaako gwaliwo mu Bassekabaka ekisooka ndowooza ssuula 13. Mukama atuma nabbi omuto, amutuma okuva mu Besereke mu Yuda, amutuma mu Beseri. Mukama yeebazibwe. Amutuma, Mukama yeebazibwe. Agenda ava mu Besereke mu Yuda ajja mu Beseri. Asangayo kabaka Yerobowaamu ayimiridde ku kyoto. Alagula ku kyoto nga Mukama bwe yamutumye. Amala kukola byonna nga Mukama bwe yabimutumye. Mukama yeebazibwe. Akyuka okuddayo kubanga yayogera Mukama biki yamugamba okukola. Mukama yeebazibwe. Ne babibuulira nabbi eyali mu kibuga omukadde. Ne bamugamba waliwo omusajja wa Katonda azze n'ayogera bw'ati ne bw'ati. Ng'era Mukama amugambye talina kulya newankubadde okunywa mu kibuga muno. N'agamba alazeewa, mundagirire gy'alaze, ngenda kumukomyawo. Bwe yatuuka gy'ali yamugamba ebigambo bino, nange ndi nabbi nga ggwe. Obadde wakajooveewo, malayika wa Mukama n'ajja n'ayogera nange. Aŋŋambye nkukomyewo gy'olye. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba naye yali tamanyi ng'amulimba. Yali tamanyi ng'amulimba. Tuteekwa okutambulira mu mulembe gwaffe n'okwegendereza. Kubanga si mulembe gwa kutambula ng'ogamba ngenda wuliriza kino, ngenda wuliriza kiri. Gambanga Mukama buli lunaku nteeraawo ekisa ekimanya biki by'oyagala nkole. Mukama yeebazibwe. Bayibuli eyogera nti okuzaalibwa kwa Yesu bwe kwali kutuutuusi, Yesu n'azaalibwa. Abagezigezi bajja nga munyenye bakulembera, ng'egenda batuusiza ddala omwana waali. Kitegeeza waliwo Omwoyo Omutukuvu atukulembera okututuusiza ddala wali okuteesa kwa Katonda singa tunaaba twewaddeyo. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba yali amulimba. Nabbi ono alimba ono. N'ono n'alowooza nti ono kyamugamba kye kituufu. Ebyo ebiro byaliwo. Manyanga bwe byaliwo nakati bisobola okubaawo. Mukama yeebazibwe. Nakati kisobokera ddala. Nakati era kyobalaba Yesu yatulabula nnyo mu kitabo kya Matayo essula 24 n'osoma olunyi lwa 25 oba 26. Lugamba laba mbalabudde. Mbalabula ku ebyo ebigenda okubaawo. Balikyamya bangi. Bwe kiba kiyenzika n'abalonde babatwale. Naye ggwe tolowooza ku kirikyamya omulonde. Lowooza ku kiroonya omulonde. Lowooza ku kigenda okusuula omulonde. Oli mulonde naye nga waliwo ekikunoonya okusuula. Mukama yeebazibwe. Twetereeze. Katonda tuyita kwetereeza. Singa tuneetereza tugenda kuwangula. Naye singa okweddamu okutereera ne Katonda waffe okulowooza eby'okukola ne tubikola, singa tetukikola, abange omulabe yeeweze okututwala. Omulabe yeeweze. Omulabe ayagala olemererwe. Mukama waffe yeebazibwe. Kale atuddeyo mu Yeremiya essula esooka olunyiri lubadde lwa 5. Ne lugamba sula 2, Yeremiya sula 2 olunyiri lwa 5. Agambye nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti butali butuukirivu ki bajjajjammwe bwe baalaba mu nze n'okugenda bagenze wala okunvaako ne batambula okugoberera obutaliimu ne bafuuka abataliimu. So tebaayogera nti Mukama ali ludda wa, eyatuggya mu nsi ey'Emisiri, eyatuyisa mu lukoola mu nsi ey'amalungu. Tebaayogera nti Mukama ali ludda wa. Katonda eyatuyisa mu malungu ali ludda wa. Katonda yayogera naffe ali ludda wa. Mukama yeebazibwe. Tebaakyogera. Bwe tuba tukyamba okuleka Katonda tetujjukira byatukoledde. Tetujjukira wa gye tuyisizza. N'agamba so tebaayogera nti Mukama ali ludda wa eyatuggya mu nsi ey'Emisiri, eyatuyisa mu lukoola ne mu nsi ey'amalungu, ne mu bunnya, mu nsi ey'ennyonta, ey'ekisiikirize eky'okufa, mu nsi omuntu yenna mw'atayinza kuyita, so omuntu yenna mw'atabeera. Ne mbaleeta mu nsi ey'ekyengera okulya ebibala byamu n'obulungi bwamu, naye bwe mwayingira ne mwonoona ensi yange ne mufuula obusika bwange okuba omuzizo. Ne mbaleeta. Waliwo we yatuteeka. Waliwo we yatuteeka. Waliwo gye yatujja.
Mukama yeebazibwe. Waliwo gye yatujja naye agambye nembaleeta nembateeka mu nsi ey'ekyengera. Abantu abamaze okukwata ku bye bakutteko ne beerabira Katonda. Omuntu takyalina budde bunoonya Katonda. Miitingi alina nnyingi, ebyokukola alina bingi, ekikulu ekigambo akirina, ekikulu experience ye emumala. Abantu okugwa ku omuntu anoonya ngeri ki gye yeenywezezza nga tewali amunyeenyezza, ngeri ki gye yeenywezezza okusigala mu kitiibwa ky'alina. Mukama yeebazibwe. Naye tuli mu kaseera ka kunoonya Mukama, kutegeera biri mu mutima gwe. Ebyo bye tulowooza nti olumu tubikola nga bye bituufu, naye ng'ate enkomerero yabyo kuliba kuzikirira. Mukama atusaasire, Mukama atusaasire, Mukama atusaasire. Tuleme okukola bye tulowooza nti bye bituufu, naye ng'enkomerero yabyo kuliba kuzikirira. Enkomerero yabyo kuliba kuba biboobe. Enkomerero yabyo kuliba kulengera bayingidde obwakabaka bwa Katonda nga ffe tukasukiddwa ebweru. Teebereza bangi b'obulidde enjiri, naye olw'okuba olina bye weesigaliza, olina bwe wayingira mu nsi ey'ekyengera, n'otandika okulaba eby'obwakatonda nga biringa obutaliimu, luli bye wanoonyanga, bye wayaayaaniranga, we wakaabiranga, nga kati awo wavaawo. Ng'olaba eyo levo ge kati wagivaako ekaabira Mukama mu ngeri eyo nga lwe wamukaabira. Kale mu ngeri ennyangu nga wakula, ebyo nga by'abataaba abakyanoonya Mukama, ne tukula nnyo okusinga we tuyinza okubeera. Ebyakatonda ne tubimanyiira nnyo. Mukama yeebazibwe. Ate tukyasobola kufuna budde buwulira ki Katonda waffe kyatugamba. Agambye nti so tebaayogera nti olw'omusanvu, ne mbaleeta mu nsi ey'ekyengera okulya ebibala byamu n'obugimu bwamu, naye we mwayingira ne mwonoona ensi yange, ne mufuula obusika bwange okuba omuzizo, ne mufuula obusika. Omanye nti Katonda abiraba. Agamba wabikola n'ensirika. Bwe nakuteeka mu nsi yange n'oyonooneka, olw'okuba nakuteekawo n'okola by'oyagala, Katonda ng'alaba. Nagamba wabikola n'ensirika. Bannange biki by'okola Katonda n'asirika? Sooka omanye okuteesa kwa Katonda. Na biki byayogerako nti obikola n'ensirika? Mukama yeebazibwe. Ebyo bye twagala okwongera okwetereeza, tukole enkolagana yaffe nate ne Katonda waffe. Mukama yeebazibwe. Tugambye tunyweze enkolagana yaffe ne Katonda waffe. Tuddeyo mu kwagala kuli okwasooka. Tetwenyumiriza. Waliwo abantu abeenyumiriza. N'atunuulira ekibiina ekinene kyatuuza n'agamba ate kati nze kyekirintu kiki nga bano bonna. Mukama yeebazibwe. Naye tuddeyo mu kwagala kuli okwasooka. Kankomekeze n'onnyiriro 8 lugamba nti bakabona tebaayogera nti Mukama ali luddawa. N'abo abatogaatoga amateeka tebaamanya era kanziremu olw'omunaana. Lugamba nti bakabona tebaayogera nti Mukama ali luddawa. N'abo abatogaatoga amateeka tebaamanya era n'abakungu ne basobya bannabbi ne balagula ku lwa Baali, ne batambula nga bagoberera ebitaliiko kye bigassa. Ne tutambula, ekituufu tutambula naye bye tugoberera. Ekituufu tutambula era oli mu lugendo otambula naye by'ogoberera. Mukama yeebazibwe. Ayogedde ku bakabona abaabivaako edda, ayogedde ku batoga amateeka tebakyagobera amateeka ga Katonda, ayogedde ku balagula nga balagula ku lwa Baali, nga balagula ku lwa Baali. Mukama yeebazibwe. Tebakyalagula ku lwa Katonda naye nga balagula ku lwa Baali. Mukama yeebazibwe omulungi. Bakabona tebaayogera nti Mukama ali luddawa. N'abo abatogaatoga amateeka tebaamanya era n'abakungu ne basobya bannabbi ne balagula ku lwa Baali, ne batambula nga bagoberera ebitaliiko kye bigassa, ne batambula nga bagoberera ebitaliiko kye bigenda bayamba. Tugambye tuli mu biro bya kwegendereza. Bwe tubadde tusoma okubikulwa tutegedde nti waliyo ebyamagero eby'obulimba, ne bannabbi bamanyi okulagula ku lwa Baali, ku lw'emizimu. Bakabona ne batabifaako kwetereeza. Mbu ne wabawo abajja bo ne bakyusa amateeka ga Katonda batoga
ne batogaatoga ebyo Katonda bye yateekawo ne babikyusaamu. Naye mbeera ne bw'okola bw'oti era Katonda aba akulaba. Era ne bw'okola bw'oti ani yabagamba mbu kino Katonda yakyogera bw'ati? Bagenda bakyusa ebintu. Bwe tutuuka ku nnyambala ne babikyusa. Bagamba ani yabagamba ebyo? Katonda akebera mutima. Bwe tutuuka omusajja ali mu kanisa ali kazinda alabuulira enviiri ng'azisibye bw'ati zigweri ng'aba omukyala. Ali kunanga akuba enviiri azisibye zigudde eri alinga omukazi. Earring ziri mu matu alinga mukazi. Mukama yeebazibwe. Ng'aba babuulira babagamba tekirina buzibu. Batogaatoga amateeka ebintu ne babikyusa. Buli omu n'abireeta nga bw'ayagala. N'agamba bw'ati olunyiriri olwo kwe tugenda okukomekereza nalwo. Mbu n'akomekereza ng'agamba mbu balagula ku lwa bbaali ne batambula okugoberera ebitaliiko kye bigasa. Tambula ng'okugoberera ebitagenda tugasa. Ne tutambula okugoberera ebitagenda tulokola. Biki by'ogoberera? Biki by'okkerereza? Kyayina enkolagana ne Katonda. Okyayina obudde bwe. Kyasobola okweyawulako n'ofunayo akadde ne Mukama. Bannange ke kaseera njagala okugamba ebigambo bino ti Katonda akwagaluddeyo mu kwagala okwasooka. Bw'akugamba nti nkujjukirira mu kiseera ky'omubuto bwo, jjukira gye wagwa. N'agamba jjukira gye wagwa. Jjukira biwagwa. Jjukira. Baako by'ojjukira. Ogane ddala mu butuufu nagwa. Neetaaga kusituka. N'abagamba tulina omukisa obaka we buti we bujja tibutusendasenda okudda eri Katonda. Fe tuli nyiriri tuze tuzoogerako wano. Mukama yeebazibwe. Zitusendasenda waliwo ennyiriri nga lwogera nti ndi kusendasenda. Newankubadde oyita mu ddungu eyo Katonda gy'agenda okuwuliriza ekigambo ekirungi. Mukama yeebazibwe. Bitusendasenda. Bituyita. Katonda aleeta ebigambo ebitusendasenda. Tubenga tuddayo wali watwagala tubeere. Tubenga tuddayo ku mulamwa. Tubenga tuddayo ku biki bye tuteekwa okukola nga tetukyawulereza kibi. Ekibi abantu balina ne bakiwolereza nga tebafudde nayo ku kyeggulu kye liteesa. Mukama yeebazibwe. Naye nabagamba saagala weerabire ti olunaku lwakyako lumu akabbo ng'atudde mu ntebe y'obwakabaka eggulu ne liteesa limusendesende agwe. Era Mikka n'amugamba nabbi Mikaaya n'amugamba eggulu likuteesereza bubi. Katonda akuteesereza akabi. Singa omanya nti bakuteesereza kabi Mukama yeebazibwe. Naye nga teyaliko kabaka yali w'amaanyi naye eggulu lyatuuka ekiseera ne limuteesereza bubi. Kale nno njagala okutegeeza ebigambo bino eggulu likyatuteesereza obulungi. Tudduke tudde eri Katonda waffe bwetyo bwe tunaalaba omukisa. Ate tugenda kuwangula. Ate tugenda kuyamba omulembe gwaffe. Wakati mu mulembe ogwakyama tugenda kulabikiramu ng'ettabaaza. Tugenda kuyamba abaana baffe. Tugenda kuyamba abatuli emabega. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeere nnyo omukisa. Kale njagala tusabeko olw'ebigambo ebyo. Katonda omulungi ow'ekisa njagala kwebaza olwaleero. Weebale Yesu, weebale Omwoyo Omutukuvu, weebale Katonda ayigiriza okugasa. Weebale Katonda atatuwaddeyo mu mikono gy'ababi tukola bye baagala. Weebale olw'ebigambo bino Mukama. Taata leka bibeera kyakuddamu eri omukazi oyo. Bimuyamba okutereera mu kkubo lye. Bimuyamba okweddamu yeekube mu kifuba. Bayibuli etulaga ku mwana eyali azaaye ng'agenze era ng'ali eyo nga n'ebyakola tebitegeerekeka. Naye bwe yatunula ne yeddamu. Bwe yalaba nga ddala yeetaaga okudda eri kitaawe yeddamu. Mukama tuwe ekisa ekyeddamu. Tuwe ekisa ekitereera. Tuwe ekisa ekitambula naawe. Tuwe ekisa Mukama obutatunuulira butalabisa maaso ga mubiri. Naye otuwe amaaso ag'omwoyo agalaba eby'omwoyo. Kubanga okulabula kujja gye tuli buli kaseera. N'ogamba nti balijja ne bagamba nze Kristo. N'ogamba abo balikyama abantu bangi. Bwe kiba kisoboka bagenda kuwabya n'abalonde. Mukama nkwegayiridde taata. Mu biro ebifaanana bwe biti tuwe ekisa. Ekkanisa giwe ekisa. Omukazi ali eyawulira ebigambo bino. Bigambo bino bya ddagala lya mutima. Omutima mulwadde gulwadde endwadde etawonyezeka. N'obuuza ani ayinza okugumanya? Nze Mukama kubanga nkebera mutima. Taata olw'ekigambo kino wonya omutima. Wonya omukyala ali eyo mu linnya lya Yesu. Ekisa ekimuyamba okunywezebwa. Ekisa ekimuyamba okusigala ng'ayimiridde. Mukama kiweereze. Olw'omusaayi gwa Yesu tuwangula. Bamuwangula olw'omusaayi n'olw'ekigambo ky'okutegeeza kwabwe ne batayagala bulamu bwabwe. Mukama abamukufa ekisinza otuwalula. Twesaasira nnyo. Twagala nnyo kufiibwako ne twerabira ekigambo kyo. Tusaasira Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kituyambe. Sabidde omukazi oyo okuwangula, omusajja oyo Mukama awangule. Sabidde abaweereza abo okusomoka n'okuyitawo. Twongere okumanya n'okutegeera Mukama n'okutambula naawe olw'olugendo lwe tutambula.
mu linnya eryo erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe mwe tusabidde ffenna ne tuddamu ne tugamba nti amiina. Abange Mukama abampeera omukisa musule bulungi mbagaliza ekiro ekirungi Mukama akubike era akweke mu musaayi gwe. Amiina.